abatulaba mwenna ku lutimbe kati mbalamusizza ndudde okujja mu kamera ndudde okujja mu kane bw'olaba nga nze mu kamera omanya nsonga eba enkutteko ku mutima ne ku bwongo naye nga mbalamusizza mwenna mwebale kubaayo by the way mwebale kuyingira mu mwaka mpya kuba ndudde babuuzaako abawagizi bange nkimanyi ku TV eno kuliko abandaba nga abawagizi bange mbalamusizza mwebale kumpagira nakunjagala wadde sinabawaayo kipya naye stand mulamu temufaayo nze byange mbimanyi nkwata mpola. Okay, ebigambo bya gravity engeri gye wabitafuseemu byewunyisiza eggwanga n'okubeera nti beewuunya lwaki Suuna azze bw'atyo kyakukutteko ng'omuyimbi oba oli muna struggle? Kyankutteko nga Munnayuganda. Kyakukutteko nga Munnayuganda? Kyankutteko nga Munnayuganda atunulira ensonga mu ngeri entuufu. Mulimu abatunulira ensonga mu ngeri etali ntuufu naye nze ntunulira ensonga mu ngeri entuufu. Mu bufunze Uganda eno erimu abantu babika bingi nnyo naye mulimu abantu betuyita abantu abanoonya omuntu ng'akola ekintu ng'anoonya attention, omuntu n'akola ekintu nga anoonya relevance naye kati waliwo ebintu omuntu byokola byoyogera ndufu n'olaba nga tebyetaagisa nono ebikola byetukola nga tebyetaagisa because ng'ojja n'oŋŋamba nti lwaki kati nga era statement mukulu gravity bwe yazikoze ye mu ndowooza ye ne mutegeera ye ne mu ye ng'omuntu yalabye nga kyetaagisa okulumba muntu munne Munnayuganda munne n'amusaba eddwaliro but naye nga gravity bwatakerangako ku machane waba wamutuma nti genda oyimbe bakati kankuwa ekyokulabirako singa omuntu abayimbi bavaayo ne balumba gravity waabeera ne mugabe gravity wavaayo yonna wansi gye wali n'ofuuka star abantu ne bakuwagira n'ofuuka star bwafuuka star bazze bakuwagira mu bivulu byo n'ofuna ssente kati naffe abayimbi tuveeyo tumugambe sobo ku gravity tufunire copyright law gye tusinga okukabirira nikitegeera copyright law kikwata ku buli muntu tetugenda gitikka muntu omu gwokozeewo kinga omuyimbi okubanga copyright law ekola ki etambula so kati kyekimu na kino nga tojjaga Munnayuganda munno naye anoonya muwogo okulya gw'omugambe nti tuzimbire eddwaliro naawe osobola okuzimba y'akalwaliro ku standard yo kubanga n'oli naye tosuubira nti talowooza ku malwaliro talowooza ku nguudo waliwo ensonga lwaki buli kimu kiringa bwe kiri sisuubira nti omuntu omu kati nga gravity yalina okuvaayo n'agamba Mr. Kyagulanyi nti zimba eddwaliro tuwe kale nze ebigambo ebyakozesa ebyo positi eyo ebigambo ebimu ebyabaddemu nze tebyannyumidde nze ng'omuntu mu ndowooza yange okugamba nti okusinga okulirayo amayirungi ago sijja kuvumirira abantu bagalya nti simanyi kyegabatuusaako nga bagalya naye ate nze mmanyi gagwa mubimu ku byetwandiise oba ebiragalalagala okitegeera kuba gattako ne mukwano gwange omu amayirungi ago gamusiba olubuto ne gamutta so ndabanga ekintu ekitandibadde kya mulembe ku associatinga kulinnya waliyo abanonooza abagambye mbuno gravity ali mu kwetega ssente obumbye 13 obujja obw'abayimbi olw'okuba nti ekintu kyalwana ali mu kulwana ekintu ate ekibadde kikuba essente ziri ekyo kituufu nze simanyi oba emabega w'ensonga ezo waliyo influence yonna oba waliyo influencer omanyize politics si kyekintu kyange nnyo naye kyentegeera kiri kimu nti tewali kibeerawo nga tekirina nsonga lwaki kibaddewo kyentegeera ekyo naye simanyi nagambye bwe nabadde nkola ka TikTok gundi kange ka clip ako nataddemu ekigambo ekigamba nti mu Uganda tewali buli muntu aliwo akola kyakola akikola alina kyabala so gw'omuntu okukwata tipa y'omusenyu n'ensawo za seminti n'ozitwala n'oziteekaawo ezo oba okozesa ssente sisuubira nti bwe wabaawo ekiteeso ky'okuzimba eddwaliro eyo enkola yandibadde ekola ki ekolebwa nze ndabanga ekyo omuzungu kyayita provoking okusoomooza kubanga kyemmanyi nti omusajja gwe bayita gravity alina essimu y'omusajja gwe bayita Kyagulanyi I believe muli nkirowooza kyensuubira nti oba oli awo ayinza omukubira essimu naga waaye mbadde ndowooza nno engeri busaabala eno gyaludde bwatate wabeerayo ebivuto wabera kyolabye otya betuteekawo campaign eyaddwaliro nga tannakola ebyo birabisa nosooka nti Mr. ng'amukubidde oba ng'amunoonyezza kyokka Bobi Wine bw'omunonya tomufuna
ngoyaga mulaba ali chogamba ali abera mu ggulu tabera mu Uganda kakati one of ningina jo munonyola president Museveni anonyeze wanafunibwa okitegeera so nomuga munange nzize wano kugamba nine ekirowoozo bwekito olabye otya busaabala tukola ki bwe tumuteeka mu ddwaliro naye bw'otugenda ku social media straight nga tonalaba ono nannyini busaabala gwe n'olabisa wabeerawo ensonga gy'olinga gy'oyagala okukola kuba kutakula oba otakula oyinza okutakula amazzi amangi ate negakuyiikira negakutwala mu mayengo Suuna kituufu oba oli awo ekyo kyeyakoze waliwo abavuddeyo ne bagamba nateera ne bagamba nti Gravity oli mu kukozesebwa basajja ba NRM odivertinga abantu oba kyebadde akola ng'alina kyayisaawo nga yatumiddwa simanyi bulungi Gravity agwa side ki kubanga nze nga bwe gambye ebyobufuzi sibitegeera nnyo naye nze ebintu byewawandiisa awo ebigambo ebyo byandijeyo nengamba kanjogere ku nsonga eno okugamba nti ebigambo byabadde bwe biti ndi kifo ky'okulirayo amayirungi zesika kasima oba balirayo amayirungi ekyenyanja kyo nkimanyi beach bayinza okuba bakirirayo naye okuva lwe bagira nti balirayo amayirungi n'ebikifo ekituwe tuteekemu eddwaliro oba tukolere eddwaliro kakati nze ndaba okuba kusoomooza okw'ekika ekyewaggulu era omuntu amanyi ebyobufuzi ayinza okulowooza bw'ati nti omuntu ono akuze waliwo yamu kubanga nze mmanyi olina kulumba muntu nannyini kintu ekyo nga ne mutuula butuuzi nga waayi nina endowooza bweti naye bw'olumba ku social media wano n'olabisa obeera olina kyokyokoza that's my concern okitegeera so Gravity ayinza okuba alina ensonga gye tutanategeera naye nze ndowooza nga bwontunuzaamu omuzindaalo ojja kumugendawo mutunuzemu omuzindaalo mugaye Gravity NRM yakutumye okyokoze ekyagulanyi ye ayinza okuddamu obulungi kubanza ekyo simanyi kyabadde mu mindset ye kukwata musenyu tipa y'omusenyu n'obusawo bwa sementi nga buubwo n'ateekayo kuba Gravity oyo nakyali wange sijja mwogera linnya mukwano gwange nnyo yaŋŋamba yamuguzayo akataka awo ebusaabala era manyi alinayo bana akazimba awo kakalina kataka kalina nako kasookola eddwaliro waliwo n'abagambye nti avuga emmotoka ya millions 3.5 naye asobola ogitunda n'agulako ekitaka awo ziroobwe ne bateekako ekirwaliro awo gavumenti n'etandikira okwo Kyagulanyi bw'abanga yajja ne struggle abeeko ye byalaba nti byalina otereza mu Uganda ye ng'omuntu amanyi we yatuula na planning ensonga eyo alabe engeri gyatwala ensonga ye maaso kati ebisigadde bino byonna bimuga temugenda mulagira nti tukolere kino tukolere kiri okitegedde Uganda ena gavumenti eyayo eteekeddwa okukolera abantu baayo oyo omusajja adde alina kukwata omusenyu ogwo n'obusawo obwo n'agutwala ku palamenti oba enakasero n'agamba gavumenti mutuwe kuba gavumenti erina amataka ga gavumenti mu Uganda naye nti gavumenti katugambe Namboole yiyawo baba bagikolamu biki tumanyi tulabako bisaakaate n'agamba nti gavumenti nze Gravity neekalakasiza ffe tetutegeera bulungi lwaki Namboole mwagiteekako ekisaakaate tetumanyi wabeeranga mupiira kati tetumanyi biriyo n'ayiwawo obusenyu bwawo n'obuseminti n'agamba tutandikire wano Namboole tumuzimbemu eddwaliro kuba eryo bya ttaka lya gavumenti naye toyinza kulumba lya muntu erirye n'omugaa nti ffe twagala otuzimbire Bobi Wine tandaba kubeera nti atudde mu ntebe etandika okugamba nti abantu kambakolere wabula alabika alina essuubi nti bwe ntula mu ntebe nja kukolera abantu bwebiti kati tosobola kuddira omusajja akyali tukakitwale nti ennaku zino nga Museveni bwe yali mu sikonti ne Bobi Wine kati ali mu kulwana alabe nga yatuuka ku kiroto kyeyayagala ekyokugamba nti Uganda agifuga teyasabye byonna yagambye ayagalako 10 ku 10 bwe baba batandikira Suuna wangi bobaka kibwo wa Gravity saawe eno Gravity tebyakuyisiza bulungi Gravity just weyayise okusika attention y'abana Uganda Gravity ayimbye ennyimba abantu ne bazaagala just adayina kubawondo ngaawo abantu ne bakkiriza si kugenda mu ebyo tebiina makulu obusawo bwa cement abutwale ku parliament ogumwagu kati igeri gye tipo ogumwagu ku parliament omulagu yoke nakasero ogusigadde wagutwale ng'ennamboole nze muwadde ekifo kimu simanyi bifo bya gavumenti bingi nagendeko ennamboole awaayiwo ogusigadde stable Mr. Museveni Namboole no gifuula eddwaliro kubeera ettaka lya gavumenti ate Museveni yafuga Uganda naye togenda ku ttaka lya muntu nga naawe olina eriryo oba naawayo erirye busaabala singa yaguyiye ewe wali kalinaye wali gye yalaga ku alina kalina gye yalagaawo gandiguyiye awo naga guno omusenyu mugulaba lino ndiwaddeyo nga ddwaliro
tutandikire wano naye liri ettaka lya Bobi Wine sirya Gravity sirya government sirya Uganda lya muntu ye ayino salawo tomuforcinga gwe kuzimbira ddwaliro so kati mu bufunze ndaba nga mugana wange yabadde anoonya ki yabadde anoonya attention ninga ati Gravity ye musajja akuba oluyimba abantu ne baluwa attention n'akuba so bawe ndunga o Gravity just anti yabadde yagambye nti bwe tuba tubuzeeko ku sente ziri obuwumbi 13 yagambye mutuleke naffe tweriire ku sente birimu okulya sente ebintu ebirimu okulya sente sibitegeera kyovola waliwo obukuukulu bwe siriimu nze n'awagira Gravity nti kituufu neera edikenzo bebamu ku bayimbi Uganda bewagidde nnyo bwe beegattawo ne Gravity awo eddwaliro lisobola okukola ki isebwe eddwaliro ligwawo omusingi gusituka kubanga bebamu ku Mr. Kenzo bebamu ku bayimbi ddala Uganda abanna-Uganda be baweeredde ddala support so akakundi k'abayimbi akamu akaba keekozeemu omulimu kasi kubanga nzijukira ne Alien Skin ekintu kye yakyogerako mu njogera y'emu nti asinga abayimbi mwekuŋŋaanyiza ne mugaa nti tuzimbe eddwaliro tuzimbe biki kwegamba abayimbi naffe tusobola okwekolamu omulimu ne tuzimba eddwaliro ne tukabirira gavumenti ne tulaba ebizibu ebiri mu banna-Uganda ne tuga gavumenti tukolereyo kino ku lw'abantu so omuntu omu oba Kenzo yeegase ku Gravity nga balaba nti kituufu Bobi Wine ettaka erirye ayina ddizimba mu ddwaliro nga bo balowooza talina amagezi galowooza nti ettaka lyange nina ddikolamu kino nabo bennyini balina amataka ekitegeera toyinza kuŋŋamba nti Kenzo talinayo ttaka toyinza kuŋŋamba nti Gravity talinayo ttaka ekyaddala nze nabadde siri mu Kampala nkomyewo obukomi olunaku lwa radio saasobodde kusulayo olw'ensonga zange naye nga radio era tumusabira Mukama amuwumuze emirembe era nkimanyi nti abasobodde okukiikirira bakoze ebyetaagisa ebirina okubeera nga bikolebwa ewa radio. Abantu balinga abemulugunya bagamba abayimbi bangi bafudde ate nga balina amanya lwaki ono gwe baselebratinga buli kiseera nga ba eri wamalaba eke bonna bali bayimbi b'amaanyi sikitegeera bulungi naye osanga family ya radio kugamba emumisinga nnyo oba oliawo nga yeebere mulowoozako buli kaseera kyendowooza yange osanga family ya radio ebeera erowooza nti erina okubeera nga emukolera ekijjukizo kubanga kiringa kugenda kulima ku malaalo mu family era mubamu abantu nga tebafaayo genda kulima ku malaalo g'abafu aba family in that particular family niwe aba abajjukira nti anze buli mwaka ngenda nenima kutaasa wange ebintu bibiri just nti family ya radio erabika yo emufiringa nnyo emumisinga nnyo that's why buli mwaka ndoza boli awo bamujjukira Uncle Suuna njagala kuddayo kuwali katonnya ku Gravity. Bannayuganda bavuddeyo ne bamuvuma n'okutuuka abamu okuyingiza maama we. Kyandisaanidde okutuuka awo. Ekintu ekikwatagana ne famire kyo sikiwagira n'akatono kubanga kyantuusako kayana ne bannamawulire abamu bye tutajja kuddamu nga ekintu omanyi bannayuganda mbasaba bambi butubanga tuli mu nsonga zino yeso ina TikTok account yo sogikolerako byagala enzo za tekyandibadde kirungi kwata maama wa muntu n'omupostinga n'oyogererako ku kifaananyi kya maama w'omuntu n'oyogererako ebigambo ebitali birungi maama asigala maama naawe ayogera oyina maama wo ate oyina ensobi z'okola maama olusi z'atamanyi bambi maama wa Gravity zendoza bandi mujje mu nsonga zino talina musango talina kigwo bimukwatirako so oyo ye bamuggyemu nsaba busabi mwatakinge oba muvume oba muwane Gravity mama wisira bawe bingira mutota toyinza tandika kugamba waliwo benawulidde waliwo aka TikTok video kenalabye ne ntwanengane banayo ono naye muna Uganda ng'okwata omuntu omuyita enkima nti enkima wazaala enkima ate omuntu ate yazaala enkima really tweyisenga abantu siganye omuntu aba akunyiriza wadde akutuka ku ggumba naye naawe olowooza nti naawe olina maama wo okutta omwana omuvuma wali otaddewo ekifaananyi kya maama we kwegamba ndabira ddala ngaezo simpisa zaffe mu Uganda wano kwegamba Uganda waliwo otuuka n'olabanga erimu abagwira nga balinga be baateekamu Uganda nsi ya mpisa mu buwangwa bwaffe waliwo ebintu ebitalina kukola toyinza kuvuma mwana ng'ate otadde wali ekifaananyi kya maama we mumwatakinge mwana bw'aba yabanyiziza nnyo
Mama muleke bambi, muleke mama. Kubanga ebyo bintu si birungi, bikaabya, bisigala ku social media. Amazukulu bajja bbira babagayi bavuma jjajja waffe. Si kirungi bambi, ekyo si kiwagira. Naye gravity yoba yalweggulidde kupata alulwana alugale. Ne mama bamuleke. Okay, Suuna njagala wano kano oba oli awo tutangazeemu ko nga bannayuganda kubanga ebiseera ebisinga bayimbi bangi tubalabyeko ku National Unity Platform. Of course tukimanyi nga ebyobufuzi nti oli mu business ezo naye tulaba nnyo abayimbi abadda ku side ya Kyagulanyi abatonotono. That is abantu nga Bakabako, Bayangmulo, Batopiki Kasente, Bawalukagga, Bahewolaman bali tusuubira okulabako ku kitebe kya National Unity Platform kuba olwaleero nti omuyimbi muno bw'avuddeyo n'adda ku side enyigirizibwa n'agamba nti abantu mukole bwe muti era bw'avuddeyo n'okola statement si buli muyimbi nti agikoze wabula tulaba Omulangira Suuna nga yalumiriddwa wamu ne bannayuganda. Olwali tukulabeko tukusuubira okulabako ku kitebe kya National Unity Platform. Ekyo bwe mba nayogedde ebyo tekitegeeza nti ngenda kukeera ku makya ngende ku kitebe kya nope. Wabula nze omu ku bannayuganda abalaba ensonga nze nga bwendaba ne nti ntuufu nteeko gyogerako bwe nti eyo sinti tekiriiko kuba nti mpagira NRM oba mpagira nope. Wabula ndi munnayuganda Robert Kyagulanyi bwakeera ku makya nga atambulira ku kituufu ngenda nakyo. Ekitekuba ndi munnayuganda ate nange ng'omuntu nina byenjagala byesiraba nti mbifuna. So bwe ndaba nga ekiriwo kinkolera tingenda nakyo setaka kugamba nti ate ngende wali nerabisemu simanyi nyambala ebimyufu nyambala ebya yero no. Nzijayo bujja ndowooza yange gwe n'otegeera butegeeza omuntu ategeera nti Suuna kati ali ku kino kyetaaga nnyo okugamba nti kuganyiza empagira Bobi Wine sikyetaagisa ekyo. Tulina entalo nnyingi ze tulina okulwana nga waliwo n'olutalo lw'obwongo kati alina bwongo ogaba tukana n'ogwa mu mbi byebyo bimulaba. Tugende ngonjeko bino ebya gravity tugende nga tumalize wa gravity katumalize tuveyo gravity omwamagezi ki gravity nga ye omuyimbi gravity mbadde nteesa ayimbe ebyobufuzi bw'aba ayagala bijjamu akere ku makya Bobi Wine akera ku makya n'agenda ku muluka n'agenda ku ki n'agenda n'akifuuka MP n'agumira nga nti kati ndongo njivuddeko ngenze mu byabufuzi. Gravity nze simanyi yasoma kwenkana ki ekyo sikimanyi naye bw'abanga yasoma ekimala okwesimbawo yesimbewo mu kitundu gyawulira nti ajja kulya akalulu ajja azimbira abantu amalwaliro period nanguudo. Suuna andi studio yaffe eno twakola ogikolako story nga ogiresenga mpya kati ekyaliwo ekyakola ekyagenda mu tena akaddiwa egenda maaso ekolera ddala bayimbi kyabagikoleramu akati nze ndi muntu ayagala nnyo okukola n'abayimbi abato. Kati ate abayimbi abato bambi babeera baavu ani wange siri gavumenti ndina sente ez'obwereezo bateekamu kati omwana ajja wano ne mukolera oluyimba oluusi ku bwereere oluusi aleseyo kyampadde ne muleka n'agenda yatobe. So siri nnyo nateekawo studio okukolera abayimbi bakabi mbobwa oli akoledde mu studio yange muyimbi wakabi mbe studio egende emanyigwa nze njagala nnyo kuba mmekinzeko ku bayimbi bemumanyi kinyumira nnyo okukwata ku baana bano kuba bali abakulu b'abalina obusobozi. So ino studio gitwale nti aba upcoming artists ate abaavu so kiyinza okuba ekizibu omuntu ogifokasingako ennyo naye nga buli lunaku efulumya ennyimba ku bayimbi kitegeeza waba upcoming nga mwavu ayite wajje wano bajje zisina buzibu era bajja ne mbakolera ojjanga bw'oli ze ninga Jesus Christ jangu nga bw'oli nkukolere oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.
onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli Suuna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75964215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School, we invest in education.